Era wano batulaga nti mu myaka ebiri egiyise Muhoozi akakwata ba top army officers 20. Ng'era bw'otunuulira amawulire gano ekintu kye gabawandiiseeko nti bajingirira intelligence oba bamanipulatinga intelligence, era babba essente, simanya mugula ebyokulwanyisa, simanya bajingirira, simanya okukanika ennyonyi, simanya ne bongeza emiwendo, like corruption scandals, era zabavunaana. First of all, Muhoozi has no moral authority to arrest any officer ng'amuvunaana corruption because he's supposed to be in mabuusu by the way Muhoozi Kainerugaba. Kaakati nze yeebuuza, Muhoozi Kainerugaba amaze emyaka 2 ng'akwata ba army officers, ng'era abavunaana okumanipulatinga intelligence, okumanipulatinga reports. Naye intelligence abantu abo bakwata gwe bafumbira akwatisa bannayuganda bangi. Muhoozi bw'aba okukwata kw'abasajja bano oba kw'aba officers bano just akikola mu good heart era okulwanirira bannayuganda n'okulaga nti afaayo nnyo to protect Ugandans about his soldiers. Lwaki tannata bantu bonna abaasibibwa olwa fake oba manipulated intelligence like Dr. Kano Kiza Besigye? Kubanga bw'ovaayo n'okwata ba army officers ng'obalanga ku manipulatinga intelligence n'okugaba intelligence omufu n'okuzanyira ku intelligence n'okuwa fake reports, it means those fake reports zasibisa abantu bangi. Why don't you release all those people abaali arrested oba abaali tortured under those fake intelligence reports? Lwaki tobata bw'abanga okukwata kw'abantu bano kuwishinga bulungi Uganda era ayagala bannayuganda era ali mukola kabampaane? These are public stands please, nze sinaba kubikiriza. And ekyokubiri, my second point is abantu bano baba bamaze emyaka 2 nga bakwatibwa, ng'era bakulaga nti mu myaka 2 Muhoozi akutta abasirikale ab'okuntika 20 baali balabikiddeko mu kooti kiyonna, either court martial either civilian court, nga bavunaanibwa emisango egyo gyennyini egiri mu bateekerwako kugina emitwe gy'amawulire gye mwalabye gye baakubye. Kye mugamba abasirikale bo kubeera nti bannamagye bwe baba balina emisango gye bazizza bo balina batereka butereseeyo nga bitereke, tebalina baleeta mu makooti nti bannansi ne bamanya nti Kano gundi oba Meja gundi oba Jeno gundi yakwatiddwa ku musango bweguti ne bweguti ogw'okumanipulatinga intelligence, ogw'okuwa fake reports, ogw'okucupula ebyokulwanyisa, ogw'okubba ssente z'ebyokulwanyisa, simanya ogw'okwongeza essente z'okukanika ennyonyi na biki. Lwaki tebabaleeta mu makooti ne bawozesebwa ne bafuna ebibonerezo oba kwegamba ne bavunaanibwa mu mateeka, bannansi bonna ne bamanya nti n'amagye nago gakwatibwako, nti oba ne ba officers abo abali mu magye nabo bakwatibwako? Gana amawulire gatambudde viral naye bannayuganda ekiri emabega wa gana amawulire kyo mwakiwadde attentioni? Bwe baba abasajja bano bakwatibwa bo balabikako ddi mu makooti? Kale katugambe nti bannamagye bagende mu kooti martial kuba bannamagye bavunaanibwa emisango egyo gyennyini gye baakola. Era n'ekirala emisango gye babakwatira okujingirira intelligence, okupanga intelligence bo bafune ssente okuva mu gavumenti. Lwaki abantu bonna abaakwatibwa mu mikono gy'abasajja bano nga bajingiridde intelligence, abantu bonna abaakwatibwa mu that fake intelligence, lwaki tebateebwa? Kubanga bamaze okukikakasa nti abasajja bano bajingiriranga intelligence akwatisa abantu mu bumenyi bw'amateeka oba mu bulimba ne mu butali butuufu bwaki bwa misango egyavunaanibwa abantu abo abasibibwa. Lwaki abantu abo abasibibwa nga bali ku under these fake intelligence ezono ez'abaana abasajja ekibakwatisa, lwaki bo tebateebwa? Kubanga already bamaze okuzuula amazima nti abantu abo basibibwa about fake intelligence eyakolebwa abasajja bano. Ekyokubiri, ye Muhoozi akwata abantu olwa corruption naki yakwatibwa ddi? Kubanga he is still an army officer, army commander, simanya CDF, but he is in active politics which is against our laws in Uganda. It is against the constitution of Uganda. Ye akwatibwa ddi? Yakwata abalala. Ye wali otuddekawo ne weebuuza, Muhoozi bw'aba asobola okukwata abasajja ba army commanders abakulira mu magye, bakulira nabo mu magye n'abakwata n'abaggalira without any trace, what about those officers and those army officers who have been arrested by Muhoozi Kainerugaba? Abantu ababa batwalibwa abasajja abo bo babayisa batya?
okiraba nti oyo omusajja Muhoozi atadde obunkenke mu magye even in civilians. Olaba asobola okujja n'akwata aba civilians ng'akwata obuwuka. What about those army officers? Kaakati bw'akwata ba army officers abo, abantu ababeera wansi waabwe oba be baba baduumira baabayisa atya? Ye ekyokubiri, ba army officers bowe bakwatibwa tebalina lukusa lwonna lulabikirako mu kooti yonna, kubanga wano Daily Monitor etulaga nti wakati w'emyaka 2 Muhoozi asobodde okukwata abo abasajja abawera 20 mu magye, ng'era egyo gy'emisango gye babavunaana. Kaakati egyo emisango gye babavunaana bo tebalina lukusa luwulirizibwa bakakase nti baagizza oba tebaagizza. Ye abantu abakwatibwa ku intelligence oyo mufu, lwaki Muhoozi tannabata bw'abanga okukwata kw'abasajja bano ali mu kulaga public nti akola nnyo era ali mu gogola magye era ali mu kuwa bannayuganda justice? Lwaki tata abantu bakwatibwa mu fake intelligence? Lwaki tabata? This is a public stand. Nze sinnaba na kubikakasa, sinnaba na kubiwa matu, just bateekawo bitwe byabwe bya mawulire kutuwuddisa na kutulaga nti Muhoozi akola nnyo agula public sympathy na public simanya biki trust. Okitegeera?